President Museveni ayongedde okukakasa n'okugumya bannayuganda nti ebikolwa eby'okutulugunya, okusiba batalina musango n'okutyoboola eddembe ly'obuntu si byakukkirizibwa era byakulinnyibwa ku nfeete. Ategeezezza nti yamala emyaka 16 okutereeza eddembe ly'obuntu eryali lyonooneddwa ennyo gavumenti ya yeeyamye nga n'olwekyo tayinza kuddamu kukkiriza mbeera eno kubaawo. Gen. Museveni okwogera bino abadde akwasibwa alipoota evudde mu kunoonyereza ku bikolwa eby'okutulugunya n'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga ekoleddwa ekitongole kikalabalaba ky'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna ki Human Rights Watch nga bino bibadde maka g'entuŋŋamo. Agambye nti wakwongera okwekenneenya alipoota eno era nti asuubira nti yakuyamba nnyo mu kwongera okunyweza eddembe ly'obuntu mu ggwanga omuli ne gavumenti okumalawo embeera ey'abakuumaddembe okutulugunya, okukunya n'okusiba batalina misango. Kenneth Rota akulira ekitongole ki Human Rights Watch bw'abadde akuwasa pulezidenti alipoota eno amutegeezezza nti ekigendererwa kyakulaba nga amateeka gagobererwa mu kukuuma eddembe ly'obuntu. Amusiimye olw'obweyamu bw'akoze obw'okulwanyisa ebikolwa byonna ebityoboola eddembe ly'obuntu naddala ebyo ebigambibwa okukolebwa bamukwata mmondo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.